Embeera ya muganda waffe Halima imbi nnyo, ebintu byeyongedde omukyukira, ebintu byongedde okwonooneka, naddala nga bannayuganda banne ate kati be batandise omulimirira muganda waffe ono abeere nga yeewaayo mu b'amateeka, era nga bagamba bw'anaaba teyeewaddeeyo tayina engeri yonna gy'ajja kubanga asobola okufuluma eggwanga lya Saudi Arabia okubanga adda mu Uganda. Ate wano we wavuddeyo pulezidenti w'abankuba kyeyo yennyini Calvin Kayanja n'abeera nga yeeteekamu eddene, n'ateekamu airtime, n'ateekamu akasimu, n'abeera nga akubira embassy eya Uganda mu ggwanga lya Saudi Arabia n'abagamba babeere nga bakwata Halima bamuzze ku mulimu, bamuzzeeyo mwabo abantu bennyini baakooye, bamuzzeeyo mwabo abantu bennyini baatya, bamuzzeeyo mwabo abantu bennyini abategedde ekifaananyi kye, era ng'agamba nti nno Halima tebamukkiriza okubanga afuluma Saudi Arabia okuddamu okuyingira Uganda. Can you imagine? Oba bannanga Abannayuganda kiki? Oba Abannayuganda twabaaki? Oba Abannayuganda lwaki tulina omutima omubi? Nze naawe ngenda kubimanya mu comment section gw'olowooza ki ku decision eno. Jjukira nti nze abatuusako updates zino yenze Sheila Adita, saagala weerabira ekifaananyi kyange, yeno face yange, beera nga okomentinga comment section eva ebeera nzigule, gwe tuterewo comment according ku katambi engeri gy'okafunyemu, osobola otuweereza obubaka oba olina omuntu gw'oyagala tutomereko, oba abaana bo, oba omwami wo, oba gwe kennyini, oba mwama wo, gwe kiŋŋambe nja kuba nkikolera mangu. Subscribing, ekigambo subscribe weekiri kijja kuyambako nga buli video gye tuteekayo ekutuukako, ate bw'oba weeyambisiza notification bell akakadde akali waggulu kigenda kuba kyedomoka bwedomosi, kigenda kuba kyamakulu nnyo nti nno gw'ogenda okuba nga osooka ofuna message ekugamba nti tutaddeyo akatambi ojja obeere nga olaba. Tugendagendako mu nsonga za Halima nga we nabasuubiza nti ensonga za muganda waffe ono tezinnaba kuggwa, tuziraba ng'entono naye it's a very big deal. It's a big deal, a big problem, a big challenge eri omwana muwala ono, eri mwana muto ono, era ebintu bwe binaaba tebikoleddwako mitendera mituufu muganda waffe ono yandifundikira nga agenze mu kkomera ekintu kye tubadde twewala, kubanga ate Bannayuganda abalina ku ddoboozi be bamuwaddeyo, be baagala abeere nga yeewaayo, abeere nga afeesinga amateeka. Ekintu nze kyempakanya nkimanyi naawe ogenda kiwakana. Katugendeko mu katambi kaneeno tukawulirize, owulire entegeera y'abantu, naawe ogenda kwewuunya nga nze wenneewuunyiza. Katugendeko mu katambi ako katono. Ebyalimu okudda kuno nabiganye nze mwennyini, era abakulu kwembase nabategeezezza omuwala ono mumufunire omulimu omulala akole. Ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula. N'abo betulaba betwegomba abasakisidinze balina bye bayiseemu okusinga n'ebyo ebitujja ku mulamwa. Omuwala ono mwenna abawozadde Uganda, zidizibwe Uganda, tetujja kukakkana paka ng'ali Uganda, mumuteereddeyo omulimu ogw'okukola. Mwalimu mu pulaani zero yakeera ku makya n'agamba kandeka abaana ngende mu Buwarabu. Mwalimu bw'aba afunye obuzibu ne mukama we, Abawarabu abalala gye bali, emirimu emirala gye giri, bamutwale mu nnyumba endala akole, akyayina ebirooto n'ebigendererwa ebyamutwala ebweru. Muve mu kulowooza nti buli kizibu kyonna ekituuka ku muntu alina kudda waka. Gwe ng'ebyakutuukako mu bufumbo obukadde wafuna omusajja omulala ne weeyongerayo n'obulamu, naye nga tosikizza kirooto kyo kyakubeera na mubeezi. Mulekeraawo okusuula abantu nga musinziira ku ebyo bye batuuseeko mu struggle zaabwe. Luno lutalo lw'ebyenkulaakulana birimu ebitusika bingi, toyinza na kubimanya. Mulimu ebitusika okuva mu famirizi zaffe, ng'ebyo bigamba nti gwe toligenda mu maaso, toligaggawala, bikola ekisoboka kyonna okuleeta emuvuyo mu byenkulaakulana byo. Muli wano muyamba ku sitaani, omuntu agudde ekigo kimu, afunyemu obutakkaanya ne saponsa we, ogwo omulimu guleke, awovaawo, addizibwe Uganda atuule, mwagala kulaba alemereddwa. Lwaki muyamba ku sitaani okutta ebirowoozo by'abantu bantu mmwe? Lwaki muyamba ku sitaani okutta ebigendererwa by'abantu n'ebirooto byabwe? Ani yakugamba nti bwe nnemererwa oba bwe nneekoona mu kkubo ly'ebyenkulaakulana nina kutuula wansi? Halima nasabye bamufunire ennyumba endala akole, atuukirize ebirooto bye. Mwe mwenna abawoza tumwagala waka, tonnamuteerawo bizinensi, tewamuwa mirimu nga tannagenda. Yinda bwe yatuula ne yeetunulamu nga mumulemereddwa,
nga temumuyambye kumufunira mulimu wano kumuwa kyakola kumuwa kyakulya n'agenda mu Buwarabu era nsaba anoonye omulimu omulala Abawarabu bonna si be bamu kikyentegeeza bw'otunuulira abasaba justice abamu muli mu biyumba nga birungi gw'olowooza Halima ye talina mukisa gufuna kiyumba kirungi gwe kyolimu kuba owooza bamuzze Uganda gwe tova Saudi kudda Abawarabu bonna be bamu ebizibu bye tufunira ku mawanga tubitwale mu mbeera endala wano inawe wali okola waakulemerera olw'ensonga emu n'onoonye ewalala paka lwolabanga ekyeyo kye kisinga so lwaki oli bw'afunirayo ekizibu tulaba nti opportunity na buli kimu kyonna alina kudda waka ekituufu omwana ono bamufunire ennyumba endala embase ne mugeza ne mutikka omuwala ono nti mumuzza Uganda njagala mumutikke nga mumuwadde ne capital bw'anaalyako n'okulabiriza abaana be abantu ebirooto bifudde yeekoona mulundi gumu mu kifo kye bamwenkalejinga agezeeko n'ewalala mumuzza waka munaamuwaawo ekyokukola lwaki temwamuyambira wano mwe bawooloolo abali wano abanoonya emirimu mugibawadde oba nabo bennyini babayita mu ngalo ne bagenda ku byeyo batuuke eyo bafunemu ebizibu mulage nti mubaagala nnyo Halima tebamuzza wano omuwala bamufunira ekiyumba ekirala atuukiriza ebirooto bye ekiga ekimu tekigaana mwana kutambula mu lugendo lw'ebyenkulaakulana mu lugendo lw'okukyusa obulamu bw'omuntu mubaamu ebitusoomooza bingi bangi betulaba olwaleero nga bagagga naye nga talina njala mu ngalo talina mukono ekyuma kyamutemako omukono yagaana okukola so twogereko n'abagagga abatusinga ne betwegomba n'abali gye twagala okutuuka keeko n'akatambi akavudde w'omwami Calvin Kayanja ng'akakasa nti nno ye yamaze dda okutereeza ebintu nga wayagala bitambule era ng'abagamba nti ye yamaze dda okwogera ne embase ya Uganda mu Saudi Arabia ng'abategeeza nti omwana ono tebamuta era tebamukkiriza okukomawo olw'ensonga ze zaawadde ze muwulidde obulungi mu katambi nsonga kale ziwulikika naye ate si ze z'amakulu nnyo kankiddemu ensonga ze zaawadde ziwulikika naye si z'amakulu nnyo according to situation egenda mu maaso ekintu Halima kye yeetaaga right now omwana oyo yeetaaga ku concentratinga minds ze omwana oyo yeetaaga kubudaabuda omwana oyo yeetaaga kubanga bamukansolinga omwana oyo yeetaaga kuwummulamu n'abeere wantu n'awummulamu ne yeerabira ekyo ekyabadde kimutuukissiddwako mukiddukire nti nno muganda waffe Halima tannavaayo kwogera the main reason lwaki yakooye okukola tannavaayo tugamba main reason eyaddala eyamuleetedde okuba nga adduka mu nnyumba ewa mukama we n'atuuka okufuluma ebweru tannatugamba ensonga entuufu lwaki bamutaddeko ogwo omusango omunene teekako n'omuteekako ezo ssente ennyingi ennyo ezigenda okuba nga zimunoonyeza njagala mbabuzayo ekintu kimu Omuwarabu watuuka okusimbirako miliyoni na miliyoni za ssente n'agamba abantu akulabako abeere ng'amutegeeza mu bunnambiro agenda kumuwa ezo ssente gw'olowooza tewaliwo something behind gw'olowooza tewaliwo ekintu ekyokusifu ekigenda mu maaso twandibanga ffe tukyali ku bino nti nno Halima ekyamugyayo kola butambi naye nga waliwo ensonga ennene ennyo Halima gy'atasobola kunyumya mu mpewo oba gy'atasobola encrosinga eri bantu ng'asobola ogigamba omuntu ye gwe yeesiga kati omuntu wavayo n'atandika okugamba nti ate temumuzza era asigala yakole lwaki akomawo nze neebuuza when did you start becoming a person nga gwe you're the one to decide for that person buli muntu ayina eddembe ly'okwesalirawo ekintu ky'ayagala bw'aba yakira ku makya ye kennyini ne yeeteeka mu ddene n'agamba zzokola n'atuuka eno n'awulira ng'akooye ye muntu yennyini asobola okusalawo either ebyokukola abivaako nadda ewaka oba asigala so nze nsuubira abantu nga ffe tetulina kusalirawo omwana oyo because whatever she's going through or whatever she's been through ffe tetubimanyi ye yabimanyi ng'omuntu era nga tesobola mumatiza mugamba nti sigala olw'okuba nti nno abantu b'obadde okolera tebafaanagana oyo obadde okolera mubi ojja tuuka ew'omulungi ekyo si kyayagala omuntu ono yeetaaga kuwummulamu omuntu ono yeetaaga kuwembejja right now yeetaaga counseling
alyoke adde ku mulimu si byakumujja eri jadduse gye bamuteereddeko omusango bamutadde mu nsi yonna yonna bamwanise nga waali omubbi anoonyezebwa ate mu kifo ky'okuyambibwa adde waka ebintu ebyo bisooke bipaasinge with time gweoyagala ate addeyo mu ngalo z'abantu abamunoonya abantu mutegeera kyenkanaki nze ndowooza Halima akomewo ewaka wanaaba yeetaaza okuddayo ebweru akyali mwana muto she still have a chance ajja kubanga adda wabula temumusalirawo yenze Shula aditanze kamanyi ki kyolowooza katambi kaneno nga weeyambisa comment section jjukira bw'oba subscribe nze kirungi nnyo kijja tuyambako ate n'akadde tokeerabira viewing video ate era us liking embagala nnyo see you in my next video.